Maria Kobusinje okutegeera ng'alina ekitawe Pascal Katalabwire ku kyalo Birongo. Ekyennaku ku myaka 6 kitaawe yafa bw'ati ab'omuliraano ne bamusigaza. Bwe nakulamu nga ntandise nange okumanya nti omuntu alina okuba n'abazadde be, n'embuuza oyo gwe yandekera yaŋŋamba, maama we yafa oli muto tewayonka. Agamba balirwana bamunyumizanga nnyina bwe yagenda ewaabwe n'atadda nga kitaawe bwe yagendayo okumuyigga nga wayisa akaseera bamutegeezanga bwe yali yafa. Yagenda okuddamu edda tewali masimu. Agenda okugenda yalaba omukyala takomawo, yatuukayo bamulaga bijja. Kino kyamuleka ku nsi nga tamanyi wa Luganda lwonna era ng'akuzeekuzeemu olw'okuba yali tasoma. Ku myaka 15 n'ayingira obufumbo. Omusajja yamuwasa olw'okuba yamanya nti atutte enfuuzi, guno yagukozesa ng'omukisa okumuliisa akakanja. Ng'era yali alina ekibanja n'akitunda nga bwe mugambako ng'amba ekibanja si kikyo, si kya kitaawo, tolina nakika ne bwenkutta. Bwe yalaba tabisobole kwekuva mu bufumbo nga gye yagenda gye yafunira omusajja omulala, kyokka naye ebyembi yali yakamuzaalamu abaana 2 n'afa. Kye neetaaga njagala kumanya ewaffe omuntu yenna ng'amanyiyo, kuba oyo gwe yandekera natuuka ne mubuuza gwe tosobola kumanyaayo, n'aŋŋamba jjajjaawo bamuyitanga Yozefu Lusindula, n'aŋŋamba basangibwa ng'eyo Kawoohe, simanyiyo mu butuufu eyo mwankole. Ku baana baalina, Maria agamba ennaku gy'ayitamu eyoza lumonde olw'obutaba na wa Luganda yenna. Inki kuba obula omuntu gw'ogamba ekikuluma. Wano Sister Maria Midrid abitegeka alabirira abaana abataliiko mwasiriza abakankobe Children's Home waaviiriddeyo okudduukirira abantu nga bano abayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa balabe nga bayita mu nnaku enkulu. Atubuulidde embeera abaana abalinga Maria gye balina okuteekebwateekebwamu baleme kwekubagiza nga bakuze. Tufuba nnyo okulaba omwana nga bwe yandibadde awaka ebyetaago bye abifunye, omwana n'atagamba bambi kaakati nze sisoma kubanga bakadde bange tebakoze eki, tebaliiwo. Kyokka wadde ayogera atyo agamba ekisinga obukulu be bantu bano okufuna ab'eŋŋanda zaabwe kuba kyekisinga okuba ekirungi. Naye mu byonna emitendera ogusookerwako kubeera kudda waka. Bw'abanga ekizibu nti abazadde be tebasobola kubeera naye ne banoonya waliwo w'Oluganda asobola okubeera n'omwana ono. Bwe kyuzirwa nti era tewali, ne tudda ku kyalo ne tugamba ku kyalo kuno tewali muntu ow'omutima omulungi asobola kubeera n'omwana ono. Ne mu maka gano gaakulira we twogerera bakyalina abaana be batubidde nabo abakyabuliddwako abaabwe. Budde buno wenjogerera abaana be tutamanyiiko bantu baabwe bali baana 11. Twogeddeko n'abamu ku baana bano abalabika nga abali mu ssanyu naye munda mu bo balina ennyiike y'obutamanya baŋŋanda zaabwe. Ndi wano kutuzi kunoonya abazadde bange nga maama wange bamuyita Mbogo Shamimu nga baza wange yagenda Sudan kukola. Era wena andaba ku mukutu guno ng'omanyi muzadde wange mutuukirire omugambe ajja nnone n'agende ku Krismasi ng'abaana abalala. Ngenze David Kagwa Mwesigwa, ndi wano ku TV kunoonya bazadde bange maama ne taata. Abalala ku baana bano kuliko okumu Junior eyabula ku bazadde be nga wa myaka 5, Mukisa Enoka ye yalekebwa mu restaurant Emweggaba nga baali babeera Ggobero, omulala ye Kiseka Peter nga yabulira Kibuli mu Kimbugwe zooni, ne Ziwa Abdulrahmani nga kitaawe amanyiddwa nga Ziwa Sharifu. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.